kati omukazi Daniel ndoza bwe yatuuka eyo n'asooka atandika okulaba abasama boys n'atandika okulaba abanyanga n'atandika okulaba abasajja ab'emibiri n'atandika okulaba bannaabo kasente n'alaba freedom gye yamuwa space kati wuyo wamulaba juzi yatandise tulaga kiba kitegeeza Daniel Atim asobola okubeera nga agenda kubeera nga bamuwasa bwe banaamuwasa kirekawa omukulu okubeera nga legacy egwawo wetu n'abagamba nga nembagamba abantu mu managing abawala kusinzira ddala nga bavudde mu family ezigulowinzibwamu n'empisa ez'obukatoliki. Daniel has grown up from a family which is of the Catholic faith. The family ya dini, etambulira mu dini. And the way you hear her, you see her even putting her blogs on social media. She was living in a cage of pain. I just did not have an escape. I also really truly believe that if I did not come here, I would still be stuck in it. Because the system back home does not embrace people like us. Yeah. Oh, yeah. When a marriage fails, it's the woman's fault. Always. Sawa zino mulaba yageze woneri Uganda ngalinganga kamyu. Dani na liwa ngalinganga akoze yinanga aweddewo ne ulira kati nageze okulaba ngo mubiri guvuddeyo atanso okulaba ngo essanyu alifunye space yensi mwali yona ya freedom asobola okubeera nga yina jubilating omulabira ddala nga essanyu alirina kati uya agenda kuleta msajja, and this is what is going to shock Ugandans. Tujja ne twogera ebintu abantu bagamba people are going through a lot of stress. Abantu bagenda through drinking is non-stop. Omuntu omulaba kuzunga mu bibala every day. Omulaba kunywa nga tanyirira. Olaba muntu kusiwuka. Naye nga mumugamba muntu mwamanyi. Naye nga tomanyi bimunyiga. This is the family issues. At times they are very painful. Naye kati omukazi uyu yatanze before you. Bobuuza sawa zino okubeera Daniel Atim n'omubuuza how was your past life? Ajja kugamba it was one of the worst miserable lives I've ever lived in. For a very long time I thought if I shared my story people would view me as broken. But it's true I was, and I was hiding from that. Then when I overcame my fear, I'm like, okay, you've broken the chains of your feet. Can you use that as a testimony to show other women that you too can break? Today, she's showing you she's getting the best man in her life. Today she's showing you she's moving on. She's showing you that she has kumanya bana Uganda bali babaddeko naye bamudating nga kabasomanga naye enkoza bali waluda what she doesn't want to know. Today she's going to unleash. I believe by this year omukazi ajja kuba walking somebody to the eye. Baba ajja kuba walking to the eye. Ekyo kibamba gamba wano. Mulaba bantu bayimbi kutambula wano kulumwa mitwe kutanga kubeera ne poison minds kubeera nga distressed nga stress ebalimbi ne moto mbalaba obusingo obujja temwagala byogera kyokola bana gamba Daddy Kenzo. Ngamba Daddy Kenzo, it is high time. Federation ina capacity okutuza abayimbi batwale mu rehab. Etandika okubeera nga ebajjanjaba, etandika okubeera nga ebakansolinga, etandika okubeera nga ebazengulu. Now you see, binate kigenda kubeera nga one of the final, the last blow up. Era omwalo we banaakola embaga ojja kulaba omuyimbi omukufu kutusuubira next year ajja kuba collapsinga. Be careful. These women who are always getting attached to celebrities in Uganda are into a lot of depression, a lot of uncomfortability, a lot of abuse. Kati olaba omukyalo no lwayogera nakola block Daniel Atim afunya blogs zina atandika kulaba mwabasinga obunyumba mudina nga muteka wo kintu kubeera different. Naye kuwulira mulimu mutima nga kugamba she was always under arrest. Always. Yes. So I think I would be still stuck there, which is why when I get comments from people, are you not afraid of what people say? I think I'm past that stage. I'm past the stage where I am defined by people. Tawumulanga ko yali Uganda. Now this is what makes people to understand at times that sometimes embera bweberawo bachala bamambala bigemba bireko bulungi mbabo obulamu. So ngena kulaba omuyimbi omunga afa next year. Olaba embera kati egende ekyuka bwe. Olaba omukyala atandika okuvaayo nakozi weziti. Atandika okudeclare ebigambo bwe biti. Ajjayo obuzito bwabyo kiba kitegeeza ebintu sibyamu. So Daniel, I want to wish you the best. I know you're here. I've already even seen you passing on. Webale kubeera nga you stand in for the rights of yourself. Okusobola nga ogaininga freedom yo. Okusobola okubeera nga ofuna obulamu obupya. Okusobola okubeera nga onoonya omwagala wakwagala. Kati suubira nakuwa essanyu enkyali. First of all, akazaala abaana bana. Okyayagala okuzaala. I don't think you're still giving more kids. Tokyasobola kwongeramu kuzaala. Ndowooza lewo omaze kujja kwongera mwana omu ng'ekino ekyo ekiggala. But at the end of the day, you are free to celebrate your new life. You are free to celebrate your new engagement. You are free to celebrate the man you have. You are free to shine and be the best mother, the best proud Ugandan we have ever got entirely in Uganda. Who has actually given a very good example of a good mannered brought up child.